Ennyumba eno esangibwa mu kabuga ka Nyabagasha mu ggombolola ya Migongwe Kyegegwa mwe mwafiiridde abantu bana oluvannyuma lw'okukubwa laddu akawungeezi k'eggulo. Abakubiddwa laddu babadde bagenze mu katale ka mubuulo aka buli Sande enkuba gy'ebasanze ne beggama mu nnyumba eyabadde okumpi era laddu gy'ebasanze. Abagenzi kuliko Everine Tukundane, Gaudensiyo Katusiime ne Eunice Tushemereirwe nga kw'ossa ne Elizabeth Nibasima ow'emyaka 12 eyafudde ng'atuusibwa mu ddwaliro Kyegegwa. Wetutuukidde mu ddwaliro Kyegegwa awaddusiddwa Abakubiddwa laddu tusanze bano bakyali ku bitanda kwe bafunira obujjanjabi. Kuza kwetegereza mpulira ekintu kyabaruka kibaru kyena aza kureba nareba omwika gwashweka enju na n'omurro nyana yari kuterendura kunamya nareba hasi owanje kunamuterure ndabugwa ngo kumuterura owandi harubaju we yamuterere konka ndi kumura yafire. Sylvia halikundira nanyini nnyumba yakubiddwa laddu era nga ye maama w'omwana Elizabeth Nibasima eyafudde atubulidde ku byabaddewo. Njire kura nahura nyo bintu gani nk'amasasi gantera amaguru nahura amasasi gantera amaguru gantera ebindi byatera ogwo mwana omuto hamwe n'ogufukira. Kyokka wadde nga bano bali mu ddwaliro lya gavumenti tewali ddagala nga buli kimu bakigula bweru era balabiddwako nga bakuba amasimu abeeka baweereze ku nsimbi basobole okugula eddagala. Tusindikire sente tugule emibazi y'okutaha omwana, tusindikire sente tugule emibazi y'okutaha omwana. Omusajja yali tukafunira badde ngu twabona sente muno turaza kugula emibazi. Akulira eddwaliro lino Dr. Esawa Muhwezi akakasizza nga abantu bana bwe bafudde. Abafiirira hamwanya ogwo ni bashatu, omwe afiire yahika ahirwarro bakumuleeta na ambulance. Ono agambye nti ng'oggyeko omwe akyali mu mbeera embi abalala bakubye ku matu. Munaana abakiro ahirwarro bali ya kitanda konku muri abo munaana omwe niwari kurebeka nkakirwira kiina obukuta bwingi. Yo ku kyalo awagudde enjega tusanze bakyali mu kiyongobero ng'abantu batandise okuteekateeka ebyokuziika. Ekibere ky'obusaasi munonga kiri mu kinamiro n'ab'ekyo ab'ebembezi abahaiguru mu ndengo zoona nitubashaba ngu batubaase kutukwatiraho nanga kutuyamba. Babakulembeze mu kitundu bagambye nti laddu kifuuse kizibu mu disitulikiti nga n'omwezi oguwedde yatta ente 21 mu ggombolola ya Luyonza. Eno tulina okutya nnyo kuba tuli mu kyalo obukwata laddu tebuliiyo embeera ya kyalo nnyo ate nga n'omwezi oguwedde enkuba yakuba mu ggombolola ya Luyonza netta ente 20. Mu kaseera kano emirambo gy'abagenze gikyali mu ggwanika ly'eddwaliro Kyegegwa.